Oh yes, obava buli mu ggwanga bwe togerera Uncle Wizo Manizo, sauti ya Simba, the boss dada, King Boss, namba only moja, made in Uganda. Yes, bwe togerera gagenda maaso nokuba nti gama obuguma anti agenda kutunda V8 lwansonga ya kubula mafuta. Mpola mpola je Chameleone yagenda maaso nokuba nti amuwa emoroka eyo, nga Chameleone amaze okufuna emoroka mu government, yamuwa emoroka eyo, n'atandika okuba nti obaolyawo yeevugamu mpola mpola. Unfortunately ekintu nekigenda maaso nokuba nti kitagala mpola mpola, nekimutabukako nekimusuukako, nekigenda bwe kityo mpola mpola. So Wizo emoroka agitadde ku katale agamba nti sijja kumalako, naye ng'ate amawulire agakulembedde olunaku lwaleero ge gafaridde nakazibwe okuba nti ennaku zino tebakyayogera na Bruno K. Ensonga eva kuki Bruno K genda maaso nakuba nti anyiga abakyala balala masaaji, oba olya ku mulimu gwe yafunye mpola mpola wali ku side za Freedom City Namasuba, bamusanze ng'anyiga mbo masaaji. Awo no omukyala n'atabuka mpola mpola era nga ssaawa zino benyigidde bya ddala bya serious. Bruno agamba mbadde nkola ssente mama, sirina buzibu, era nga agenda mu maaso n'okuba nti oba olyawo alanga ne massage company eyo okusobola okuba nti oba olyawo afuna bakasitoma abangi abagala okuba nti bakolebwa massage mpola mpola. Bruno K is a brand, of course. Abangi abagenda mu maaso n'okuba nti abamutuukirira. Byebimu ku ebyo ababadde nana ne mwakirabye, musajja mukulu amanyikiddwa nga Palaso, David Lutalo, John Black, Ogata, Fire Baby, Winnie Nwaji, bakyankaliriza London ku show ya London ku Royal Regency Hotel. Basobola okuba nti bagikyankalanya bulungi nnyo era nga oba olyawo nalabye Palaso nga abantu bamufiirako mpola mpola. Kati tusuubire nti Palaso ajjukira Palaso alina omwana mu America. Kati tusuubire nti Palaso tajja kuzaala mwana London eyo kubanga tali wanga abasajja babadde abakazi babadde bamuwa massage okufa obufya, abakazi babadde bamufiirako ku Pius Mayanja yakyekoze. Fire Baby Winnie Nwaji yasobola okuba nti atambulako, ate nawe David Lutalo ng'agendako ku kisaawe kya Arsenal yatuusewo ebiroto binasobola okuba nti abituukiriza mpola mpola. By'ebimu ku bibyo nalabeko David Lutalo yatugambye nti ekiroto kyali kyakutuukako ku Arsenal, awagira Arsenal so yasobola okuba nti agenda mu Emirates Stadium okusobola okuba nti alambula ku bazannyi ba Arsenal n'okwerera ku kisaawe nga bwe kyakula, n'alabayo n'omupiira gumu. At the same time Palaso yabadde atambula ekibuga London mpola mpola. Ne wabaawo omukyala blogger amanyikiddwa nga Rita Kagwa eyabadde agezaako okuba nti ayagala okumwefunza n'abakyala abalala mpola mpola. Palaso kyatasobodde kuba nti akola. N'abalabye n'omukyala omuyimbi amanyikiddwa nga Roda K. Roda K abeera mu UK, basobodde okuba nti batambula bonna era nga nalweko ne George Will Dive. At the same time nga bali ne Saka Free Boss, bagenda mu maaso n'okuba nti buli batambula balutetinga ekibuga London nga bwe kirina okubeera mpola mpola. Palaso ava e London adda German jagenda okuyimba ne mutowe ne mukulu wa amanyikiddwa nga Jose Chameleone. At the same time nsuubira Wizo Manizo okubeera ku eyo plane yemu basobole okuba nti bakuba basakata emiziki German. Ate nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Kenzo ali Austin mu United States of America naye agenda maaso n'okuba nti asakata enguliko bwetyo mpola mpola. Zezo updates twabagamba ffe wano. Yaani amalala mwalabye Azawi ku Times Square mu United States of America, album ye African Music yasobodde okuba nti eragibwa ku Times Square United States of America. Zawi y'omu ku abo boolyawo abatandika okuba nti batraininga mu ggwanga lyattu Uganda. By'ebimu ku bitambula mu ggwanga lyattu Uganda naye ate awo nkuwa just updates osobola okuba nti ozifuna mpola mpola. Osobola okuba nawe okuba nti otambula naffe ayagala okulanga naffe enamba 0787009535 osobola okuba nti ononyako ne twogeramu kawo ku WhatsApp notuwa business oba nombuuzaako nga nze omuntu sekinoomu 0787009535 osobola okuba nti onfuna. Now kati tusobole okuba nti tugenda mu ggwanga lyattu nga bwe tulina okuba nti bitambula amawulire galeero agakulembedde olunaku lwaleero. Bampitantami Jimso Rich by Maxwell Junior omukutu guli mugenda mu kamawuli genda maaso n'okuba nti osubscribinga ate nabakuba nti osubscribinga simanyi kyolinze kubanga bikuyitako nnyo bingi. Njagala obugume osubscribinga osobola okuba nti tutambula ffenna mpola mpola. Now musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno K. Bruno Kigundu omusajja ono omuyimbi vocalist ava wali eri ennaku zino yadda Kyanja. At the same time ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakaziba Sula Kyanje yabwakutukidde bomu
atenga ne case kawulya case made yes naye asula saidi yennyini eyo echanja basobola okuba nti obaolyawo Farida yageze maaso nokuba nti ajigira Bruno K olw'ebintu byagenda maaso nokuba nti akola ku bakyala abalala ng'obaolyawo agamba nti ono brand ye tesabola okuba nti etuukaawo werina okuba nti ekwata Bruno K recent yafuna omulimu ne kampani emu ey'amasaagi ng'alina okugenda maaso nokuba nti akola abantu masaagi era ng'obaolyawo mu bantu bakola masaagi abawala be basinga okuba nti bamwettanira yagenda mu maaso n'okuba nti akuba ebifaananyi abiteeka ku intaneti n'alaga ng'omulimu gwe gumutambula obulungi era n'asaba abakyala abalala abaagala okubakola masaagi okutandikira mu bugere paka eri waggulu asobola okuba nti abikola ne ku ka climax asobola okuba nti akutuusayo. Climax y'amasaagi ebeera etya nti asobola okukola amasaagi omubiri gwonna climax eba yakwewaako mpola mpola nti osobola okusasula sente nyingi n'agumala climax nakutwala paka climax bwekyo bwelina okuba nti ebeera waneno kino ekintu kyasobola okuba nti kinyiiza mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida nakazi bwe nagamba nti nedda mpola mpola nedda ssebo ebintu byokola sibyagala ebyebintu langa kampani yo agenda mu maaso n'okuba nti oba olya olanga naye ebintu by'okwessa ng'olowooza nti oli down to earth ne sente tesobola kuba nti zimalamu kitiibwa kyo ssebo abawala bokola massage obayita otya climax byebiki njagala ojja wano obinnyonnyonyole olwo nno nsobola okuba nti ntegeera wano nno Bruno K asobola okuba nti atwala neno mukadde Isma Olaxes Isma yennyini eyo okuba nti amukolako massage massage awo kampani ya massage awo oba we bamassajingira wali awo around ku Freedom City awo ku Namasuba Ntebero Road awo ku Freedom City watera okubeera namukadde namulabye ekitegeeza nti bavudde ku gundi y'entinde eyo ku sauna y'entinde eyo bavuddeyo so kati bazze wali eri mpola mpola kyasobola kuba nti kitabuka omukyala namugamba nedda ssebo biveeko ne mawulire amalala gekyala mukulu amanyikiddwa nga Uncle Simba Douglas Seguya Mayanja aka Gwizo V8 aka Badman Killer aka Wizo Manizo sauti ya Simba yes wetwogerera Jose Chameleone yagenda mu maaso nokuba nti akota V8 yamuweebwa omukyalo omutanzania amanyikiddwa nga Achaiwi oluvannyuma okuba nti yamukolera oluyimba olumanyikiddwa nga Achaiwi oluyimba lugenda lutya Achaiwi Achaiwi akayimba kagenda bwe katyo Achaiwi omukyalo oyo mu Sudan yagenda mu maaso nokuba nti awa J Chameleone emmotoka ekika kya V8 yagikoleramu kampayini n'agijogeramu ke Kampala wano emmotoka eyo Gravity olwagifuna Chameleone n'agamba nti nedda sisobola kuvuga mmotoka bwetyo mpola mpola ngenda kyusa emmotoka wano nomukuba nti akyusa emmotoka mutabanyi wa Museveni amanyikiddwa muganda wa Museveni amanyikiddwa nga Toyota yagenda mu maaso n'okuba nti amutondera emmotoka empya ekika kya Range Rover yes model 2021 era nga Jose Chameleone wetwogerera akasente akalinamu sofa awe yagambira nti lipolidigo sani mwana wa NRM tasobola jivaako newankubadde nga yali yendege yagala kubola yagamba tasobola jivaamu so mukusanyiko kungi yakwata emmotoka ya kika kya V8 najiwa musajja mukulu oba mutowe amanyikiddwa nga Tata Sia Uncle Wizo Manizo Badman Killer sauti ya Simba namukwasa emmotoka eyo najimuwa namugamba nti ssebo byebyo genda mu maaso weyagala mpola mpola wanono waneno nga amaze obikola byonna nga amaze okumukwasa emmotoka yonna yasobola okuba nti ebintu abikyusa nasobola okuba nti oba oliawo ajevugira Wizo yakaaba n'agamba mukama w'amaanyi n'ebisigaddewo bwe bityo wetogerera emmotoka emulemeredde jjukira tewali bivulu akasente tewali n'omuzikiziro so n'olwekyo kati Wizo akasente mbu kagenda kamugwako mpola mpola akamafuta asazeho okuba nti agikuba agiteese ku katale agitunde kubanga engoma ezito yagamba nti nze gamafuta ga V8 sijja kuba nti ngasobola simanyi oba Chameleone namuwa kaadi
okusobola okuba nti atunda emmoloka eno naye ng'ate oba oli atakirinamu obuzibu kubanga ate kyebakuwadde abaya kikuwadde ate wagwan abantu bwe bawa V8 Jose Chameleone bwe yawa Weasel Manizo V8 batandika okugamba nti oyo Jose ayagala kwavuwaza muganda we kumuteeka just kubanga emmotoka eyo enywa amafuta amayitirivu kati gwe sasira gravity agivuga ebbanga lyonna mwebale kuba nti mutambula naffe bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxud Junior made in Uganda. Bye bye.